I miss stage kuba ffe tuli ba artist bolaba tuli ba artist ekyo kye tukoze obulamu bwaffe bonna naye ate twazuula nti artist si wakuyimba buyimbi kunyumirwa wabula asobola okuyisawo obubaka bungi nnyo asobola okukola ebintu ebirala ng'akozesa eyo influence neyo attention neyo following abantu naddala aba bulijjo gye bamuwadde. So yes, tuli ba artist to missing a stage. Wano we tuli olwaleero twakolawo nga wakuperformingira yemu ku venues ezali owned, ndowooza venue ka yali owned by an artist designed for art. Naye kati emyaka giweze 5 nga tetukkirizibwa kukola show awatali nsonga yonna, you know, ombuuza baani eneekoma ddi. Kyenjagala omanye nti okubanga siri ku stage tewaliwo tteeka lyonna just bankolako fujjo kubanga balina emmundu ne bajja ne bagamba gwe tojja kweyagalirawo, tojja kuyimba music wo, tojja kusanyusa bantu. So bali mu kunkolako fujjo. Kinaakoma ddi ng'omukozi w'effujjo awanguddwa? Ani ankolako effujjo? Museveni. Lwaki ankolako effujjo? Kubanga ayina emmundu, era singa talina mmundu okitegeera. So kinaakoma ddi? Kyetulwanyisa okukoma. Ne bwe mulaba nnwana n'emikwano gyange gyonna tulwana kujjawo buno butali bwenkanya. Naffe tufune eddembe lyaffe okola kyetunyumirwa ate ekibeezawo ne famire zaffe ne tiimu n'abannaffe abalala bangi nnyo. So wekinaakoma nga bino biwedde. Obuuza Nubian naye ali ku baani, Dani Magic n'abalala. Munnange bwe twabuuka ne tugenda tugenda kuyimirira ku mazima twali bangi nnyo ab'omukwano, tetwali just ffekka. N'emikwano egimu bambi ate obasaasira ne bafunamu okutya era bo tebayimirirawo. Naye abo bonna abayimirirawo nange nga bayimirira ku mazima si just kubeera bubeezi nti tebaperforminga kyokka. Ono Dani Magic ne Nubian bamala emyezi 7 mu kkomera nga tewali musango. Ono musango gwe yeya endosinga okubeera president. Ono musango gwe yali kyali wange, bamusanga nange nga tuli campaign. So ebizibu byagenda bigwira bakyali bange n'abalala nammwe byabagwira lwakuba temumanyi. Mwe muli ku Facebook, mwina Facebook era mwina kukozesa VPN n'ebirala ebifaanana bwe bityo. So munnange naawe oli bw'otyo lwa butakirondoola. Ekyo kintu tukubuuza nti before nga tonnagenda mu politics tukimanya ebifuzi byaliwo, but Bobi Wine wafuuka bizinensi e Kampala. Ayagala ofuna erinnya lumba Bobi Wine, ayagala olya ssente eza gavumenti. What do you think about your name and vis-a-vis in money exchange? You a business. First of all, it's not about me. Tekiri kunze, siri wanjawulo faanana bannanga balala bonna. Just namanya kyensobola okukola nensalawo nenkikola era nekibuusa abantu bangi nnyo. Omuntu atufuga yali yasiruwaza dda abantu, yasooka n'afufugaza bonna abaasoma baprofesa abaani n'atunula ni agenda okunwanyisa n'amunyiga, abalala yabatta busi, abalala n'abasiranya, abalala n'abacompromisinga, abalala n'abazisa emisango nga buli wovaayo okwogera amazima nga kugira olaba guno omusango gwe wazza ng'oyasirika. Naye kati neesanga nga nze tanyinaako kakwate. Emyaka gyange gyonna egy'obuvubuka talina wayinza kugira nti Bobi Wine yazza omusango guno, yakola kino ekikoberobero, yakola ki. So nantya nnyo ate bannayuganda ne bampagira. So kati n'abuuka, nze ekigendererwa kyange kyali kyakulaga baana bageto nti muli baakabi oba owakanya olaba. Kyenva nagamba ebigambo oba owulira biwakanya eyo labira ku Kyagulanyi. So kakati bwe nayimuka baana bageto bangi ne bayimuka ng'engeri yokka gye basobola okukola ya mirundi ebiri. Esooka yakugulirira banno noga mugeta ani mukwano gwe ne baleeta buchamani kwata sente genda oyogere bwotyo ani ne baetoola mikwano gyange gyonna. Naye ate najja n'ebintu bibiri, ekirungi n'ekibi. Nalaga ensi nti industry yaffe y'amaanyi, kati nayo ne bagyataakinga ne baba compromising. Ate bannange abaali tebabuuse bo ne batunula kumpi. Nze nga njagala batwala mu nsi ensuubize bonna. Wano olwaleero singa mwena kati eno interview mugikoledde mu State House.
nga muli ba artist naye nga muze wali ne baba checking ne mujja ne mulaba chali wamwe nga president ne mu interviewing naye bakozesa mmwe kennyini kubanga Malcolm X yatugamba nobody can make you a slave unless when they use you. Abazungu bajja ano okutuwamba bakozesanga baddugavu bannaffe ne bafuna mwani alina influence ano genda olwanyisa oli mwanga gezaako ko genda olwanyise Kabalega n'ebirala bifaanana bwe bityo. So nena kyemalira akozesa abo ba artist banno abayina influence, akozesa abo bantu banno abayina influence, akozesa abo ba bloggers, akozesa abantu abali influential. So weesanga ng'okulwanyisa Bobi Wine mulimu gw'amaanyi nnyo kubanga Bobi Wine agoboli eyababba. Nja kumaliza nga nkuwa analogy eno nti bwe tubeera nga tulina ssente zaffe omuntu n'azibba bwe tulina ekisawo wano kyaffe n'akikaba n'atandika ne tumugoba ajjamu obw'omutwalo ng'agenda asuula kati bwe muba abasiru mudumira ku bw'omutwalo omwo ye ng'adduka okitegeera. Kati nze mulemeddeko mufata bakyali banga bali badde banyambako okufata Museveni tumusuuza ebyaffe bo bali mu kugujubalira ebinyama nakwatayo anze kasita nfunayo ekyetaano abamu batuuka n'ogenda anze Bobi Wine mumpemu obukadde 5 nja mulabisa nze mpaayo obukadde 10 nja mulabisa bwe kityo. So bwe batyo batunafuya wayingira butereevu mu by'obukulembeze bw'abayimbi era tebwaliwo because Robert Kyagulanyi ebikola ki yabiyingiramu nabiyingiramu ntya wayenda osinga saha ate saha bw'oyaawo era ekino ekisigala nti no gavumenti beyagala osanga be baba batwala. What do you think about this leadership? Because in 2020 when I visited your home walaga oli very positive about the industry kubanga yebafudde kyemuli all these years. Oyina okuba oyogera ku Uganda Musicians Association. Uganda Musician Association obukulembeze bwayo bwagitandika nze nali ssaabawandiisi waayo eyasooka nga Silver Kyagulanyi yali first chairman or president wa Uganda Musicians Association. Yatandikibwawo era ojjukira abaaliwo lutwasinkana ku National Theatre nga tugezaako okulwanyisa amateeka ago ge baali batandise okuteeka ku bayimbi. Toyina kuyimba luyimba nga tusazeewo, toyina kuyimba ku topic eno n'ebirala ne tugezaako kirwanyisa. Of course Uganda Musician Association yandibadde powerful nnyo naye omuntu agezaako bakuma muli basirevu be tasobola bakkiriza kwegatta somehow ajja kufuna engeri gy'abawulayawula era bwe kibadde paka olunaku lwaleero nti yali reduced to fighting ne Uganda Musician Association yali reduced to fighting Bobi Wine. Museveni si alina okubeera member wa Uganda Musician Association. Nze kuba Museveni si muyimbi talina kubeera sali musale, temulina kufukamirira sali musale naawe kubanga mmwe ba creative ye mmwe bagagga mmwe ba producer mmwe Katonda be yasaamu ekyo ky'obugagga. Kyanaku nti abayimbi baffe bangi tebakiraba naye era abamu bakiraba kuba nyumyako n'abamu. For example saha twatulako ne tunyumya era nanebuuzaako nti singa nfuuka omukulembeze w'abayimbi kiki nsobola okukola. Twali ne Nubian, maybe Nubian anaaba briefinga naye yena ntumuwa ebirowoozo byaffe era ntumugamba munnange genda Mukama akulembere okole ekyakabi ky'osobola okukolera ba artist. Naye ndowooza era nga bw'okyogeddeko bwe gavumenti eno bwe yalaba nga tuconnectinga ne King Saha n'eremesa okulonda kuba teyagala babeerewo okulonda kw'amazima na bwenkanya. Kati gwe omuyimbi ali eyo ekyo tekirina kye kikulaga ky'ogamba kuba abayimbi tulina okuba nga tuli bagezi nnyo ky'ogamba gwe kirina kye kikulaga. Maybe Nubian has something to say. Yeah, kyemulina okumanya nti regime eri deliberate okulaba nga ekozesa divide and rule nti wonna wabeerawo initiative ereeta abantu babeere wamu bafuba nnyo okulaba nga babakyankalanya. Saawa zino Uganda Music Association okulonda okwali kuno okubeerawo gavumenti yakuyingiramu tera kati saawa zino buli muyimbi tamanyi wawaagwa tamanyi ani akulembera ekitongole ekyo ani tugende wasaha fe tuli basindi tuli baki bwetyo gavumenti ne succeeding okudividinga abayimbi nti abandi badde nga bali wamu kati buli omu ali bibye. So kino kyo tuleke kyerabira nti ngawe mukiraba mu music wekiri ne mu bulamu bwa bulijjo era saagala mwawule obulamu bwammwe ne politics kubanga politics akukwatako kasita obanga oli mulamu
ng'obeeramu ensi politics w'ensi eyo akwatako, oba oli muyimbi oba oli munnamawulire oba oli ki, akwatako ku lwaki yasalawo buli kimu, obulamu bwo butambudde butya, ebyobujjanjabi biri bitya, mu abayimbi mukoze mutya, nti bateekawo n'embeera nti gw'okuwandiika oluyimba olina gy'olina okugenda, simanyi ate balula beebekkaanye bakukkiriza okuluyimba, oba ogenda kuyimba olina okufuna okugetinga registered. So ebyo byonna politics kikomawo nti lwaki buli kimu tekitambula bulungi, gavumenti eri deliberate okulaba nga tetuli united, era bajja kukola buli kimu okulaba nga batwawulayawula basobole bo okutusuuza ekyaffe ekituufu. Ndowooza okitegeerekese. By the way, Dan Magi, akayimba on social media, kayimba Nalumansi, it is trending #1 for the time it came out in Uganda. Naye a little bit away from that, Bobi Wine, you were very okay. Walina ebintu byo byonna byonna, walina sente zo, you are very fine. Naye tugenda tutandikira ewa Mwanyi Nubian Lee. Until when ebintu bya politics byayingiramu, Dan Magic yali okay, Nubian yali okay, bakyali baffe abalala bonna baali okay. Naye we byayingiramu ebintu bingi nnyo ebyakyuka. Tugenda tutandikira ewa Nubian, ayogere ogyeri nga mulina sente zammwe buli kimu kiri fine, naye ate ne bikyukamu, awulira atya when it comes to that magic, awulira atya, waliwo n'abalala abamu ne babifiira nammwe. Yes, we twayingira into politics, sinakuyingira mu politics, we twatandika okwogera ku nsonga ezitukwatako ffe nga bannayuganda. Regime yali deliberate okulaba nga etufrustratinga, bataddewo zi ban concerts zaffe baziremesezza. Yes, definitely, kubanga music ye yali craft gye twali tu earninga from, buli kimu kikyuka. Naye obulamu nga bukyuse, ate sejjusa ku lwaki nti kasa nsigala nga nyimiridde ku mazima, ti mu bulamu you have to have something you stand for, oba otherwise you will fall for anything that comes your way. So nze ndi firm nti kyendiko ge mazima, ate kyemanyi ku mazima gasigala mazima leero, enkya ne next generation. So I'd rather be in a country nga nsobola okugenda owantu wonna wonna nefuna n'okutuzita okunywa ng'abantu tebanneevuma ng'omuntu eyabalyamu olukwe. Nze nja sigala nga nyimiridde ku mazima wadde embeera si nnungi, naye nga we bagamba nti ne bagalawo oluggi Katonda afuna engeri gyakubeezaawo. Tusobodde okubeerawo mostly nga abo abantu abatukkiririzaamu reachinga out. Oyinza okuba ng'oli awo nakubira akasimu n'agamba kebera ku simu ntaddeyo kano ne kano kakuyambe bwe kati. So in one or another we survive, tubeerawo, ate era kitulaze nti nate amazima gatwongera otufuula abaakabi, kubanga bangi nnyo abandiyagadde okwogera bino bye twogera naye nga batya. So abasinga bagamba fe we can help from this side, era kyetumanyi nti no bangi nnyo, the majority bayimiridde naffe, era naffe tugenda sigala nga tuli ku mazima, tetujja kutiisibwa oba tetujja ku breakinga olw'embeera gavumenti gyeteekawo, kubanga tumanyi nti one day byonna bijja kukyuka, amaanyi gadde mu mikono gy'abantu, abantu abafuga eggwanga babeere abo abantu be balonze rightfully. Tuvimbe mu Uganda empya. Well, fena tukimanyi, when we stopped being passive about the affairs of this nation, of course a lot of things changed in our life, both positive and negative. Naye nga bw'omanyi mu Uganda saawa zino bw'otunuulira situations esisobola kwejjusa okuyingira practically into the affairs of this country, because well, you know that nobody is safe rather in this country. Nawe kenyini akute kamera toli safe. Tokyasobola kuntuukirira ne tu discussing oba ne tubeera fena like the way we used to be Anderson, kuba olina kyotya ng'omuntu okitegeera, you see that you also affected. So the best option is always to stand on the right side and to stand with the oppressed Ugandans until we reach the destiny. And we all know that our destiny is going to be a victorious destiny. Our destiny is going to be a destiny of a perfect Uganda where enchabo nagenda ku mulago ogenda kusangayo ki eddagala. Fena kye twetaaga nga ffe okitegeera. Maybe okwongerako tumanyi nti tebajja kutwevuma
tumanyi kyetukola tekiswaza. Ne bw'osanga mukadde mukulu, ne bw'osanga jjajjaawo, ne bw'osanga maama wa mukwano gwagamba mwana wange mwebale emirimu gye mukola. Yes, ayinza okugamba nga atya, naye at least tewali batugamba nti mutuswaza. No, bagamba mwebale. Yes, abamu baba atya nakutunira naye namaliza gamba mwebale. So tumanyi nti kyetukola kituufu, kituweesa ekitiibwa, kitwagazisa. Ate tumanyi nti n'ebiseera eby'omu maaso oluvannyuma nga ffenna tukaddiye oba nga tufudde, still amajja gaffe tegajja kuba nga tebatwevuma, bajja kuba batwogerako bulungi nga bagamba waalingawo abavubuka, waalingawo ba artist abayimirira ku kituufu. Kuba si ffe tusoose, Fire Lutaaya bamuwaŋŋangusa n'omuwaŋŋangusa n'agenda e Congo n'amalira Sweden ku mirembe gya Amini, nga Amini tayagala ba artist bayimba mazima. Christopher Sebadduka yawaŋŋanguka n'agenda e Kenya nga gyayimbira kuba yalinga ayogera ebyamazima. Tekitandikidde ku ffe, waliwo ne bibatta ba Byron Kawadwa, ba Okot Bibitek, ne lunaku lwaleero tubasomako ne mu bitabo. So ng'aba artist tumanyi nti tetwagala jasi byakubeerawo. Ffe abamu tuyimbidde for more than 20 years. Tukoze amanya, tukubye endongo, tukyakadde, tubaluse, byonna byonna. But at the end of the day, legacy gy'olekawo byenkulu ennyo nnyo nnyo. Abantu balibeera bakwevuma oba bali bakwenyumirizaamu. Ffe tuli sure nti bajja twenyumirizaamu kuba tuyimiridde ku kituufu. So we'll take 2 more questions, maybe 3. Yegwe kakalamu. Gena maaso sebo. Yeah, mpulira ntya kinuma tewali artist sobola kupretendinga nti kinuma okuba nga nsosolebwa mu nsi yange. Simbye kiwemula, simbye kivoola, naye of course kinuma. Neera manyi ti music wange akola impact yemu. Oyogeddeko ekyogamba nti buli artist ayagala afune mu music we. Yes, kituufu. Nyinza okuba sikyamufunamu ssente, naye nga mufunamu kyenjagala kuba ssente z'amazima ffe twakola ssente mu myaka gyaffe era twali twamala wano twazimbawo 15 years ago. So 15 years ago twali wano, so twali twakola ssente. Sigamba nti twazikuta, tosobola zikuta, naye kati okufunamu kitegeeza ki? Bwe ndaba nga nyimbye oluyimba ne lukwata ku muntu, ne lucommunicatinga, ne luyisaawo ensonga, ne lukiikirira omuntu, nfuna satisfaction. Twandyagadde ne ssente, but for now okumatizibwa ku mutima kyamaanyi nnyo nnyo nnyo. Osobola okukola oluyimba nga tewanayita na ssaawa 24 nga balukozeemu covers endala. I mean, you feel honored, you feel legendary. Nogamba well, maybe abantu abamu bandabanga big brother, maybe abantu abamu bandabanga ekyokulabirako. It's good. Naye ate era mmanyi nti oluvannyuma lwa byonna ne bwe tuba si ffe naye abaana baffe bajja kufuna mu music waffe. Kuba music waffe takaddiwa. Paka ssaawa zino tukyawuliriza zi freedom song eza Bob Marley, tukyawuliriza zi freedom song eza Lucky Dube, eza Chaka Chaka, PJ Powers. So tajja kufa music waffe because we are living, we are, standing for an idea that lives forever. Yeah. Mr. President, okufunayo omukazi oba abakazi babiri, abasajja mubadde bangi mwana. Abakazi tetuwulira ku ddoboozi lyammwe. Maybe to top Mubuzeeyo ku bibuuzo. Yes, maybe Dan Magic ayongereza. Maybe to top on that point, your point nkulu nnyo naddala ku side yaffe. Ate nange kennyini mbaddiza kino nga magamba namwe mufunemu ekyokuyiga. But yeah, to me, I take it as a deliberate move of stepping on the voices that comes out from us. Kuba fena tukimanyi mbu kyetukola si kikyamu, music gwe tufulumya tu preaching out ebigambo buli omu bye yandyetaaze okuwulira kuba buli omu amanyi kiki ekitaking a place mwene ensi. Kati since mwena mukimanyi that it's a deliberate move from the government to oppress our voices, badde nsaba mwenga ba bloggers, ba youtubers, tweyambe to making sure mbu
waka gwe tufulumya reachinga to the extreme person gwe twagala message emutuukeko zanya party yo okitegeera tukwatire wamu because at the end of the day this country belongs to all of us okitegeera. thank That's you all. Sebo siri dependent on him. I am independent. Siriko era njegere siriko kintu kyonna kyonna. Naye kubanga we work as a team. Nti oluusi ekimukosa nange kingwira. For instance, last year ku Christmas, baali bambukinze okubeera on one of the shows. Kati nannyini kifo kasa yategeera nti Nubian agenda kubeera part of the artist n'afuna akatengo. N'agamba nti kaakati engeri gye mugamba Nubian tutiddemu kubanga Bobi Wine ayinza okwekweka mu Nubian ne tulabira awo nga naye atuuse ku stage ne mutuleetera ebizibu. Era eyo show bagikansolinga. It's not the only show. Waliwo ne show era yali Entebbe mu time ono omusajja we yali akolera zi birthday bivolo. So yali egenda kubeera around the same time Entebbe eyo. Era OC atwala yali wakajansi bwe bakuba essimu nga promoter antaddeko n'agamba nti no kakati babadde bakuyita ojje wano obakakase nti no mukulanga Kyagulanyi tagenda kujja naye ayimbe ku stage. Eventually ne mugamba nti I don't need to come and explain myself eri owa police. Promoter kasoba nga otuukiriza ebisaanizo byonna seetaaga genda wa muntu kwenyonyolako. Eventually show ne bagigala. So bwe tutyo bwe tutambula nti mu kukola bye tukola twesanga nti no kubanga tuyimirira ku mazima tubeera frustrated by the regime. Naye besides that we continue to do music. Era tuli mu studio music agenda kubanga afuluma kubanga babeera batulemesezzo performinga baba ate tebatuzibye emimwa kuyimba. So music agenda kubanga afuluma era you'll be expecting more of our works. Omukazi omu waliwo ebyatuukawo ku munno gwe mwakolanga naye kamiliyoni gwe mwakolanga naye eddako tewaliraba ekivulu bwe kyagire fanesula stage abasinga bakuyitisayizinga ne bagamba Bobi tokuddeyo kuvuga kikyali nibo wasirika nnyo. webale nnyo simanyi baani boyita abasinga. First of all, kibi nti artist yena abafunye obuzibu era muganda wange Jose Chameleone stage we yagwa waliwo obuzibu. It wasn't a good thing. Namusasira era nkakasa obamwe oba one of the interviews yagamba ba media people nti yafuna okusasira okuva waffe. However, ate nkwewuunya bw'oŋŋamba nti stage egudde nga balina gwe baawambye ejjo nga balina omukazi gwe baakutte abalina omukuuma nga be bamutta. So nesanga nga ndiringa n'ensonga nnene nnyo ez'eggwanga nnyingi nnyo tikyali wange oyinza okumenyeka okugulu. Yes, nsobola okusaasira personally nenkubira akasimu Devi nga kibi wamenyesa okugulu naye ate toyinza kigeraageranya ku baminister ne vice president ne speaker wa parliament kubba amabaati. Kati ekyo kintwalira nnyo obudde kuba ndaba nti kinyiga abantu ab'e Karamoja kumpi kakadde kalamba. So ensonga ezo enkulu ezo ze mbadde ntera okuwa ennyo amakulu.
N'ensaawa nazo baaziwamba nti kati ku munaana nze enjala terina kunuma ina kuluma muntu omu nga mutufuze bubi. Anyway, nkakasa nti sinze nzeka naye nawe bw'otuuka ku munaana awo naddala bw'oba nga wasiibye oliramu ekintu n'abamu bafunamu n'olusujja naye yo tuveeyo. Yes. Kintu wakolera muganda Ashira nti yafuna obuzibu ku mulimu naye n'omumazaayo tetulakisanga naye watali kukubirira baliri enkolagana yo ne Chameleone ne Bebe Cool eyimiridde ekya kubanga bw'oyogera nabo balaga oya ddala tebalina nnyo obuzibu naabo ate naawe olaga tebalina nnyo obuzibu naabo era ngenda gattamu ne Mayinja kubanga omanyiddwa olwokuba nti ow'ekitiibwa buli muntu naye Mayinja yagamba Kyagulanyi buli lwansanga ndowooza ankolamu kakomedi kuba bwetwasemba okubeera ffenna mu kuzika kwa mama Mesaki amugamba Mayinja nsaddamu kulaba tewakoma awo n'omwana ebbaleti etamutuuka kati njagala manya abantu abo okwatagana otya nabo individual era standi yeetya ku buli muntu. Kati olaba bannaye n'emisango gy'abantu abalala mu ginteeka kate gwe keizi gwe kakati Edi Mutwe bw'akwata enkofiira n'agiwa omuntu kati Edi Mutwe nze namugeza omutwe oba oli nze nagumukoza okegera kati n'ogwo musango gwange. Anyway, nga tuvuddeyo ba artist bana nga bwe ngamba saagala nnyo okuziroyinga ku artist omu, njagala nnyo okwogera ku bintu ebitugatta ffenna naye ffe nga ba artist tuli basomesa era Katonda yatuwa amaloboozi gano tugakozese ne si katala oyinza odikozesa okuyamba banno oba notosobola dikozesa. So wabaawo ebintu ebitugatta ennyo kati ebiruubirirwa byennyina ne bannange ba Nubiani ba Dan Magic ba Devi ba Edi Mutwe ba Apasi ba Young Mulo ba Daxi Vibes ba Zexi bani gyebiri naate waliwo n'ebiri historical nti gondi twakula naye twayimbanga twavuganyanga nnyo ne Chameleone ne Baby Cool, but that is 20 years ago. Toyinza kuŋŋamba ngetinge stuck in 20 years ago, no. Naye toli ayinza okusalawo n'agetinga stuck there. I mean, growing old is compulsory, but growing up is optional. Some can choose not. So wabaawo ekitugatta, of course tukwatagana bannange mbawanye ekitiibwa nga bo n'ebiseera ebisinga twesanga ng'obubaka tuwaba wanjawulo obanga ebintu biraba mu ngeri yanjawulo. Nze ndaba nti abantu engeri gye bansitudde ne bambeererawo ne banfuula buli kimu ne bampa buli kimu right from my ghetto days to today, ndaba nga kinkakatako okozesa eddoboozi lyange okwogera ekyo okuyamba abantu bange ate munnange ayinza okuba yesi kyekikola kikimukwatako. So tusigala tusinkana ku bitugatta, musinkanye ku pate, musinkanye ku show ya muntu, ne mubuziganyako ng'abantu ne munnange bimwogerako sometimes bikendera tekitegeeza nti mubeera balabe, no, naye mubeera ne priorities ez'enjawulo. So that is the relationship with my fellow artists. Of course many of you have omukyalo ono yalowooza nti oba oli awo nandibadde more of their spokesperson, which I want. Zisirimba olunaku lwa leero for 5 years abantu bennyini abamblockinga okwe-exercisinga my right, abamblockinga okufeedinga family yange from what everybody knows, music, which we invested all our youthful days in. I've not heard the voice of my brothers stand with me when such an injustice is being orchestrated on me. As a matter of fact, ate abantu bebatembeeta zate bebanzijeko eddembe lyange. So nesanga nga nyina kufocusinga okubeera human being
nga nyina kufokasinga buyinza okuyamba ffenna so oba oli awo bwototusanga nga tuli ffenna nnyo n'emboozi oba sizikwatagana bulungi. okwongerezaako ku kibuuzo ekyo Yes. wetwogera ku the big three mwina bye mwali mwesuubiza emyaka 2 emabega nga mmwe bye mwaliko ngaabasakwatagana. What do you call the big three? I think you must not disrespect the industry. You cannot reduce Uganda's music industry to only 3 people. Mukuba ffe twasookawo Nayimba-abamu tebalina bakuzaalibwa. Nayimba kagoma nga Dax Vibes oba ali mu napi ngoba Fefe Busi tanatandika na P1 kati nabo basita. So temukakanya industry ya Uganda mujjeewo ebyo ebintu bya Museveni ebyokwe nze nasoose wano kakati no abaana balungi bakabi bali talented mubawe chance. Okay, Uganda has more than 100 big artists. Kongamba otya nti big 3. What do you call big 3? Bebe baani abo lwaki oba nteekamu okitegeera kye ngamba biki bye twesuubiza twalinga tuvuganyanga okuva edda kati oyinza otya okundeetera waliwo omwana gwe twalananga naye paatu ewaka yansanga ng'asitula miguna gwe Kyagulanyi nakubanga n'okubanga oli muto oli kyali wange yimiriro ntwaleko ne gwe kyali nkuteekemu esikaliri yange kubanga twalwananga nawe nga tuli bato kati tosobola kuŋŋamba saa zino ndi president wa Uganda ya award oli president olina kyaliwo gwe mwejereganga naye ku luzzi. I mean, we must be able to grow past that. At least nze nganze saasuubiza muntu yenna nti sijja kukula sina gwe nasuubiza nti sijja kuva ku level eyo no. I mean, we grow every day era encouraging ba artist kula ne bokula nabo obwongo bwo bwe butransforminga n'otandika okulaba ebintu mu ngeri endala. Move with those that are moving with you. Be sure nti buli wokula mu nsi buli wo transforminga buli woyiga ebipya you're going to lose some friends. Buli wo progressinga ojja kati fe abamu abaava mu kyalo twalekayo mikwano gyaffe be twalyanga naye emiyembe mu kyalo gye bali nojja e Kampala nodde e Kamwokya kati ate bw'ovaawo nodde Nansana like that bw'ovaawo n'ogenda e Nairobi bw'ovaawo n'ogenda e Bungereza you keep progressing, you know. Bano obolese emabega tobeerabira sigala ng'obawa ekitiibwa buli we bakwetaaze sigala nga naawe obeera useful to them but grow, please grow. Nammwe kye njagala obasaba allow me grow. Nemikwano gyange please allow me grow. Don't take offense of that. We only live once. We are in our 40s. I'm 41 years old. Kati abaana bange bansinga n'obukulu bakuze n'obuwanvu, so we must be able to grow. Waliyo bakyali bange abali eri n'abali eno. That's an illusion. Ekyo si kituufu luze. Tewaliwo bali, tewaliwo ne bano. Tewaliwo Bobi Wine oli, tewaliwo noono. Kale oyinza okusalawo kondaba mu biti ebyenjawulo naye nga si kituufu. Yenze omu just dread ze siina bye n'amashedi ntaddeko n'enkofiira ne bwe mbijjako bino n'enyambala essuuti n'enkyusa n'enzira mu luzungu same thing naye nga mba njogera bintu bye bimu. So bakyali bange bakyaliyo bensobola okuwuliza mbawuliza naye kituufu nafuuka bize nnyo naye bensobola okuwuliza mbawuliza tugezaako keeping in touch. Kyova olaba nti ne bwe tuba tukozeyo obuyimba bwe tukoze tuba twagala nnyo buli presenting kiri tetwagala kukyuka kuva kwoli gwe twali no. Twakyusa bukyusa ngoye, twakyusa bukyusa lulimi, twakyusa bukyusa platforms etubyogererako naye nga effe bali ne bakyali baffe era be bali wadde twafunayo ne bakyali baffe abalala abalodimu naye ate era twafunayo n'abalabe abalala so the same thing naye nga ffe bamu. I don't know if I make sense to you. Yeah. Thank you. Movie yafuluma Ugandans bali baagala okugirabako the documentary been ebyebweru naye bannayuganda they want to know the platform abayinza okugijja ne bagiraba. Thank you. Twina film documentary eyo ba documentinga bulamu bwange ne bakyali bange ne family na biki bye tukola okumala emyaka 6 almost 7 tenaba kufuluma igenda kufuluma mu September. Just zino screening the promotional screening igenda kufulumizibwa Nat Geo National Geographic Channel naye eraga ensi yonna. So zino zolaba screenings etugendako the promotional screening tugenda zikola omwaka mulambo tuzikoze since September last year tugenda zikola paka September when afuluma okwetoloola ensi yonna
so that enegenda okufuluma nga yakabizi. Firimu ezakabizi bazikola basooka zisudia ne bamakinga sure ensi yonna yonna picking attention, then ne bagireleasinga. Of course, Dan Magic yagiddeko. I'm super excited. Yeah. Akayimba ako amazima Nalumansi, buli omu alowooza ye Nalumansi, buli omu alowooza bagamba, everyone is making a debate. Akayimba ako nga tukawadde analysis yonna okutandikira ku today wa Dan Magic. Analysis Nalumansi Nalumansi aloluze kubadda togwangamu bubuuzo bukyokooza. Anyway, Nalumansi mumuwa obudde mujja mutegeera, ajja kwejjayo okitegeera mubeere bagumikiriza. I'll talk about the lyrics. Dan Magic, producer, nayogera ku the music and the production. Naye ffe kuva dda music waffe tetuyimba just muwawa, wabula tumakinga sure bwe tukola oluyimba communicating eri abantu ab'enjawulo. So of course that's a love song nga bwe waluwulidde, naye era luli philosophical and poetic. So nga bwe tubadde nga tugamba buli muntu bwe tuyimba buli omu abeera eyo n'apikinga mu kyapikinga. Kakati gwe kyoba opikinzeemu kyekyo, toli mukyamu. Njagala ogamba bannayuganda n'abatuuliza, trust your instinct, trust your brain, trust your interpretation. Bw'oba ofunye obubaka bwebo mwoyo waayise okukwatako. Naye nga Nalumansi ajja kwejjayo, mujja mulaba at the right time, mumuwa obudde.